Mu kunoonyereza okwakolebwa ekibiina kya CORD okutongozeddwa olwaleero kizuuliddwa nga disitulikiti ezirimu bakansala abasomyeko bwe zikubira ewala ez'omuli abataabukumizibwako nnyo. Okunoonyereza kuno kwesigamizibwa ku ngeri bakansala gye bateesaamu enneeyisa naddala mu butalyanguzi ssaako disitulikiti engeri gye zisobodde okukolera abantu. Abantu 80 ku 100 bali mu disitulikiti. Ekyo kiyigiriza CORD ne Wuluga kulaba nti tugende tuyambe abantu abo kubanga bangi. Disitulikiti ezisinza okukola obulungi mu kuteeseza abantu okuteeka mu nkola ebiteeso ssaako n'okulondoola ensimbi mwe muli Tororo, Gulu, Kabalole, Mbale ne Kanungu. Ate disitulikiti ezikoze obubi mwe muli Nakapiripiriti, Lira, Nebbi, Buliisa ne Kamuli. Aba CORD bagamba nti yadde okukola obulungi awamu kubadde kweyongedde mu disitulikiti zino, waliwo okusomozebwa kw'amaanyi ku nkulaakulana olw'ensimbi ezitamala okuva mu gavumenti ssaako entalo wakati wa bakansala ekintu ekigootaanya enkulaakulana. The mismatch between of central government financing and devolved function, definitely it puts the burden on the shoulders of the chairpersons. We do propose that there needs to be resolve conflicts, and both which are administrative and political. Bo ssentebe nabo boogedde ku nsonga ezibalemesezza okukola obulungi. Bw'onoonya qualifications z'abakozi teziriiwo naye nga bakozi tewali abagambako, era bw'obagambako ng'otandise olutalo nga bwe mulaba olutalo luli ekamuli. Olutalo luli ekamulirwa abakozi abatalina bisaanizo bijja mu mirimu gye bakola. Ensonga y'obuyigiriza obutamala okuva mu bakansala naye enokoddwayo kubanga nkulu nnyo, nga kino kikaluubiriza nnyo okuteesa n'okukolera abantu mu disitulikiti zino. Reports ennene zonna ziri mu Luzungu technical language Lukalubo. Kati nawe finding eyawano eri mu report eraga nti councillors abasomyeko abalina senior ya mukaaga diploma ne degree bakoze bulungi nnyo okusinga aba P7 n'aba wansi. Suhail Mugabi, NTV, Kusawemu.